era nga ntuuse okusaasira kwange eri abasuubuzi b'e Uganda nti nga mulabye n'obutategeera Allah yabawa ssente n'abamma amagezi. Simanyi gye mwajja ntegeera eyo n'endowooza ey'ekibogwe mu munnabizinensi tabeera munnabyabufuzi, naye nga mwerabidde nti ebyobufuzi bye bisalirawo bizinensi zammwe obutya bwe zirina okutambula. Wallahi ekyo temukimanyi. Ebyobufuzi bye mugamba mbu muli na bizinensi temuli mu byabufuzi, ebyobufuzi bye birina okusalirawo bizinensi zammwe butya bwe zirina okutambula. Njagala mumbuulire ku mwenna abali e Uganda, abasuubuzi b'e Uganda, ani yali yenkana Trump? Ani yenkanya Trump sente? Trump yakamala okubeera pulezidenti wa Amerika, teyali mu byabufuzi. Ku mwenna ani amusinga sente? Mwennyini musinza okutuleeta ebizibu mu ggwanga lyaffe. Abanaku bakeera enkya nga balina embeera ebanyigiriza gye bayitamu, ne baagala bagende ku nguudo balage obutali bumativu bwabwe ku mbeera eyo oba oliawo ekyukemu. Poliisi nevaayo nga yeekwasa mmwe. Tulina okuwa obukuumi amaduuka g'abantu, tugende tubawa obukuumi baleme batataaganya ku mirimu gyabwe n'okuboononera ebintu byabwe. Abagenda okwekalakaasa ne babalemesa oba ne babakuba emigga balano bakola ne bakola ne babasiba, naye ng'ensonga gye bawa nti baadde badifendinga era baadde baprotectinga amaduuka gammwe, mumwe mukole bulungi emirimu gyammwe. Naye nga mwerabidde nti eyo ensi bano abali mu kulaga obutali mu mativu bwabwe ye Uganda mwe bawangale nammwe mumuwangale, nga n'ebizibu ebiruma bano okutuuka bave bagende ku kkubo balage obutali mu mativu bwabwe nammwe bibanyiga lwakuba temutegeera. Bwe butategeera buli mwembasaasidde nti nga mulabe n'obutategeera okubeera nga temumanyi nti omuntu bwe yeekalakaasa oba sukaali okulinnya ng'ate gwe omumuguza aba ayamba ggwe basobole okukendeeza omusolo gy'osobola sukaali, naawe omusala ebbeeyi omunaku asobole omumunyo, naye ggwe nga mudda ku maduuka gammwe nga musitama. Naye nga nammwe mubeera comfortable nti akasita batuleetedde ab'ebyokwerinda babayiye wano wonna mu kikubo bajjudde, teri muyaye agenda kukwata ku dduuka lyange nga mujja musitamyawo obutama mumuzze kukola, nga mulinga bagamba nti mwe ebizibu by'ensi tebibakwatako. Kati nalabye ejjo wano nga muli mu kutuwogganya mukubakerere musimanyi buli lunaku buli alina edduuka mu kikubo buli lunaku olina okusasula emitwalo 13 n'ekitundu, ne bw'oba tokoze ezo olina ozisasula, ezo ntono babongeze buli lunaku mbere nga musasula emitwalo 2 oba emitwalo 3 nga ne bw'oba tokoze obanjiwa emitwalo 3. Abasajja nolaba omuntu alina ssente n'okwata obukadde 10 oba 2 n'obuteeka mu dduuka, naye ng'ogenda kunoonyamu mmere ya leero wotadde milioni 10 nga just onoonyawo mmere ya leero. Abantu muli omutudde mu biduuka ebinene bive eno paka eri nga temuli wadde nga sente zewateekamu ng'olitandika wazirya dda ne ziggwawo ng'oli ku mabanja ng'enkeera ne babukeera enkya n'ofa. Abaana babagabugabi mufulume, teri mwana wayinza sikira dduuka. Abalina amaduuka mu kikubo mubabuuzi bameka abalina amaduuka nga wafe ekyo omwana basobola odisikira. Mwafuuka bapakasi mukolera bannannyini bintu bye mutunda, tewakyali alina ssente ze mu dduuka abo bwe mulaba batudde awo. Naye bye mutundira ebintu ate mubasasula ne renti bwemutundira ebintu byabwe ebyo byonna mitwe mikalu temulina kyemumanyi. Nzige nyina emikono gyange bangi abalina zi supermarket ennene mu kibuga Kampala, naye ng'atula n'akuyinza nti muganda wange omanyi nti eno supermarket temukyalimu ssente yange wadde n'emu. Nkolera bukolezi bamukwana abanguza butto, nkolera babidika abanguza butto ne sabbuuni, nkolera simanyi balehamu abanguza simanyi soda na biki, nga bemukolera bo bakola gwa kuwa bintu ne bajja ne bakuŋŋanya ssente, ne bakuwa ebintu ne bajja ne bakuŋŋanya ssente zaabwe. Bw'okola gwa batu ne n'okuŋŋanya ssente zaabwe n'obawa nga tokyalinamu kapitowo, zonna zaakuggwako dda. Mwewoze mu mabanja, mwewoze mu zibbanka, looni bababanja n'edduuka wokeera okusitama tekyali liryo. Buli ekirimu kiriko nnyini kyo ajja n'akima ssente every weekend oba every 2 days. Oba okitegeera mu kifo ky'okukeera mugaa nti anedda poliisi temutawaana buyaga nti mutuwa bukuumi. Enkya kigenda okukolebwa naffe tuli wamu n'abo abagenda okwekalakasa kubanga ebibanyiga naffe bye bitunyiga. Tetugenda kukola amaduuka agenda kubeera masibe ne muggala amaduuka namwe ne mugenda ku nguudo ne mulagira wamu obutali bumativu wamu n'abanaku ababa beewaddeyo mu Uganda. Nese omugenda sitama ku maduuka gammwe ne mukubya abaana emiggo ne mukubya abaana tiyagaasi ne bakwata abaana ne basiba ku lwammwe. Abaana beekalakasa basukaali kulinnya naye nga mwe abamutunda mugguddewo amaduuka gakola. Njagala bongero banyiga
babanyige otuuke ekiseera nga buli lunaku olina okusasula emitwalo 5 nga gya rent oba zolina spendinga nga ne oba tokoze olina osasula omukozi, olina osasula rent, olina osasula omusolo, olina osasula ez'akasasiro, olina osasula ez'amasanyalaze, olina osasula amazzi, buli kimu mpaka lwe muliddamu amagezi. Mpaka lwe muliddamu amagezi batuke mu dduuka bagaye nti fuluma nga tulinaamu kako otambule ogende mutwegatteko paka tulwanire eggwanga lyaffe tulinunule. Naye nga mukyali mu kwedongowaza bwe mutyo mukera sitama ku maduuka nga ensi ebonaabona ku lwammwe. Kati mutukaabira mu babongeza renti simanyi babongeze ebitundu 19 ku buli 100 simanyi ebitundu bimeka babongeze 5 ku buli 100. Nolaba omusuubuzi nga tamanyi nti ebyobufuzi byebisalirawo bizinensi ye okutambula oba okugwa. Ekigudde ku basuubuzi b'omu Kampala bakaaba. Bano bagamba nti renti atuuse okubalemesa ebizimbe babiddukemu babirekere bannyini byo. Kigambibwa nti ensimbi ezibasabibwa abantu bano mpitirivu obungi. Renti ali waggulu. Waliwo ensimbi ezibasabibwa eza buli lunaku nga ziteekwa okuweebwayo oba okoze oba tokoze. Amasannyalaze oteekwa ogasasula, osasula amazzi, ne babalabalamu ng'ate ku bintu bye batunda bakasitoma tebakyalina. Beebuuza nti ensimbi ezo tugenda kuziggyawa? Buli kintu kirinnya omusolo enkya n'eggulo. Ffe mutulinnyisa emisolo naye abagula badduka tetukyalina bakasitoma bituguza. Kyokka ensimbi zo mwongera kuzirinnyisa buli olukya. Beekyanze ne bagamba nti ekimala ebizimbe ke kaseera babiddukemu babirekere bannannyini byo kubanga bakooye okukoleranga mu mabanja. Lw'oba tokoze olina ensimbi okuzisasula ezitakka wansi wa mitwalo 13 ng'osasula ow'ekizimbe. KCCA ebeera ekulinze, owakasasira abeerawo ng'akulinze ku bbali. Ne beebuuza nti ffe tugenda kuddukira waani anaatuyamba. Ekintu kino bannayuganda bakitadde ku basuubuzi bennyini nti beesibye mu mbeera eyo. Abamu basanyufu n'olw'ensonga eno nga bagamba nti abasuubuzi osanga kino kinaabayamba okuzuukuka. Mirundi mingi nga bannayuganda balaga obutali bumativu bwabwe. Mmwe mwennyini mwe musooka okuvaayo ne mulabula tebageze okwekalakasiza mu kibuga kubanga bajja kulemesa emmaali yammwe okutambula. Bajja kuyingira ebizimbe byammwe naye ne mutamanya nti kyebaba balwanirira babalwanirira munnayuganda yenna. Abasuubuzi baba protectinga nti abeekalakasi tebageza ne bayingira ekibuga kubanga bajja kulemesa abantu okukola emirimu. Naye mmwe ne mutavaayo okugamba nti katusooke twegatte ku bantu bano tutambuze ekintu kino kiveewo tujjewo ekizibu ky'eggwanga Uganda naffe tusobole okukolera mu Uganda gye twenyumiririzaamu. Olunaku olwaleero we muvuddeyo okukaaba kitegeeza nti mugenda kukaaba mwekka nga temulina muntu asobola bakaabirako. N'omuntu yandibadde agamba nti owaaye basuubuzi banyigirizibwa ajja kubuuza ekibuuzo nti twali twekalakaasa ku nsonga z'ekiwamba abantu ekiri mu ggwanga Uganda wavaayo n'otuyamba. Bwe twali twekalakaasa ku misolo egiteekebwa ku bintu eby'enjawulo mwasigala mutugamba nti tuli bayaaye tugenda kwonoona emmaali yammwe mwe mukola mmere ya leero. Kati olwaleero kitegeeza nti mu Uganda twekutuddemu obukundi. Buli kakundi akanaanyigirizibwa kalina kwerwanirira kokka. Kati kigudde mbasuubuzi bakaaba era tewali muntu n'omu abayambako. Buli muntu agamba abasuubuzi balwemalire naffe twemalire ebizibu ebyaffe. Kitegeeza nti tunagenda mu mbeera bwetyo nga buli omu akaaba lulwe. Buli gwe kikutteko n'alwana lulwe kugusa kyaliko akiveemu. Kitegeeza Uganda tetugenda kwenunula kubanga tumanya nti ekigudde ku basuubuzi ffe tebitukwatako. Enkya bwe kinaagwa ku balala abasuubuzi bagamba ffe tebitukwatako tetuli mu byabufuzi. Mukitegedde bulungi nti kati muli mu byabufuzi wakati mwe muzannyira kubanga abagerekera emisolo egyo gye musasula egibayinza obuzito giva mu byabufuzi. Akulembera eggwanga lino yaleeta ebyo byonna okubalinnyisa emisolo ku buli kintu munnabyabufuzi. Kitegeeza nti bw'olaba nga ab'ebyobufuzi bavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe togambanga nti siri munnabyabufuzi. Kyenyigiremu kuba embeera ekunyigiriza naawe efa ku byabufuzi. Bwe tunaategeera ekintu ekyo bannayuganda nti tulina kukwatira wamu ne tulema okulekerera omuntu yenna tujja kusooka tuggyewo ekizibu ky'eggwanga ekiviirako buli mbeera okukyankalana. Bwe tunaamala okutereeza eggwanga Uganda ne lifuna omukulembeze asobola okuteekerateekera buli kitongole nga kitambulira ku musingi gwe kiteekeddwa okutambulirako n'ebyensuubulagana bijja kutereera. Buli kintu kijja kuba kiteredde nga buli muntu yenyumiririza mu mulimu gw'akola. Buli muntu anakusigala osasula omusolo eggwanga gwe lifunamu naye nga naawe agusasula ofunamu. Singa olwaliwo babasasuza emisolo gye mutamanyiiko naye nga temulina kye mugiganyulwamu. Kati mwekyanze nti mugenda kudduka mbizimbe mu bibalekere naye ate kigenda kwewunyisa nga bagenda kubayita enkya mutuule muteeseganye nabo.
muteese mudde ebizimbe mukole naye ng'ate ssente tebazibakendeerezaako era mugenda kuddayo muggulewo enkeera muddemu mukole musigale nga munyigirizibwa mu ngeri y'emu nga temulinaako ayamba kubanga bakama bamu ababatwala bo baba bayogedde dda n'abakulu ne babayita ne babawooyawooya nammwe ne muddamu ne muggulawo